Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzisiro tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Jebali mukwano. Sebo naye jebali ko. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Njogera ne Nansubuga. Yes sebo. Ng'oyogera mpola kiki? Ninamu obuzibu. Olinamu obuzibu kati nno njagala obuzibu osooka obuteeke ku bbali osooka obunnyonnyole nkuwulire. Kakati obuzibu bwe nnina se. Nina omwami wange. Omwami mulinamu abaana babiri. Naye omwami oyo twafunamu obutakkaanya. Twafunamu obutakkaanya. Omwami n'asalawo okuntwalako abaana bange. Kale nange sinzaali mu mbeera ennungi ennyo eri awo. Mpulira. Ndi mukazi munaku. Yantwalako abaana bange naye nga womanyi omutima gw'abaana ne woba munaku otya. Omwana asigala mwana asigala mwana wo. Nkitegeera. Omwami we yagenda munange ng'afuna omukazi omulala nga nsuulawo. Ekyokunsuulawo kyandibadde awo naye omwami yagenda n'abaana bange omutima gw'abaana gunnuma. Yabatwala. Omwami yabatwala. Abaana abo bali myaka ng'emeka? Baana bato omu ali myaka nga 5 awa myaka 3. Omulala wa myaka 3. Yes sebo. Baba bakyali bato kakati amateeka ge gaaba muwa oba? Kimateeka omwami yasalawo n'antwalako obutwazi baana olw'okuba nali siri mu mbeera nnungi nnyo nga nawe w'obitegeera. Mbitegeera embeera nga si nnungi okola oba tokola? Sikola sebo ndi awo neeyiya bweyiya ngenda kukoleza abantu ku bugoye bwentyo munange. Bwotyo. Yes sebo. Kakati abaana abeera nabo waka oba? Abaana abeera nabo ewaka yawasa nti omukazi omulala. Yawasa omukazi omulala oŋambye. Erigeza babeera nabo. Babeera nabo. Basoma? Abaana basoma sebo. Kakati oyagala kulaba ku baana? Njagala kulaba ku baana bange naye ne ku ssomero gye basomera omusajja tanzikiriza gendayo tanzikiriza bakyalirako ku viddi. Wentuukayo nga baŋŋamba abaana babakyalidde dda ffe tetukumanyi gwe ate gwe gwani bazadde b'abaana nga tumanyi balala. Mpulira ennaku ng'enzita munnange nsaba munnyambe omutima gw'abaana bange gunnuma. Njagala kulaba ku baana bange munnyambe nsaba buyambi. Nsaba buyambi sebo mukola ekisoboka ndabe ku baana bange. Nange kati omwami ye bw'omukubira n'oyogerako naye okumuwa ku baana okuwa ku baana agamba atya? Omwami taneekuba nange tazikwata newenkola kyo mwami siina nangeri yakumufunamu tankwata. Gy'abeera omanyiyo gy'abeera n'abaana? Omwami we yali abeera so baasengukawo ne bavaawo simanyi wakumusanga. Abantu omwami ono alina abantu be b'omanyiyo abantu baba bazadde be oba kiki? Ensobi gye nakola. Ensobi gye nakola saamanya bazadde be wadde simanyi na gye bali simanyi nakumanya wengenda kukola. Tomanyi gye wazaala baana? Simanyi gye nazaala baana ensobi gye nakola. Toyinayo wadde n'omuntu we gw'omanyi yenna? Sirinayo wadde n'omuntu gwe mmanyi yadde n'omu. Ekintu ekyo nga kizibu nnyo. Okay, kakati omwami yani? Omwami bamuyita Nsamba sebo. Nsamba? Sebo. Omwami amasimu go tagakwata? Singange tagakwata newenkola ntya. Oyagala kulaba ku baana bo? Oyagala laba ku baana bange nsaba munnyambe bambi. Tujja kuyamba katwogereko naye tulabe kinaasinziira munnaye kuba ffe tusobola okuyamba naye ate ye n'atatuyamba naye katusabe nti anaatuyamba n'awuliriza be tunaamunnyonnyola ne tumugamba. Munaaba munzadde taata munaaba munzalidde ddala omutima gw'abaana bange. Kakati tovaako nno tumukubire? Kale. Ngagifudde bize. Okay, kanziremu tovaako nkubeko tulabe. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later.
The telephone number you have called is not available at the moment. Simu erabika enguseeko eitha muliro oba netwaka naye nga bwekityo bwe kiri mukwano. Mbadde nsaba mukwano nansubuga mbadde nsaba tokaaba kyekisooka obukulu olwakadde engeri gye kagenze tujja kuddamu tumugezeeko enkya bambi naye nga nsaba ogume bambi nkimanyi omutima gukuluma ne byoyitamu naye nga kijja kuggwa beera mugumu katugendeko ne mbawuliza tulabe kye batugamba. Katufune odi emu ya Haji ne Hajati oba ne Jamewu Ndejje wano atubere nga tulaba kye bagamba. Enkoko njikutte mama nze Jamewu Ndejje mwana wekaye bali kutuweereza saba kutumirako ku bantu bonna abawuliriza BTF nkale webali nnyo Jamewu tujja kubanga tumufuna wali eri abadde atumira butumizi wanjiru. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze Haji Kasuli Rashid nga mbeera Kabowa. Nja kusaba omukyalo oyo agende mu b'amateeka waafuna abapoliisi kubanga alina eddembe ly'okubeera nga alaba abaana be. Hajati wuuno nze nsigadde ndi Haji Kasuli. Kadi mukwano yo balotuweereza amanya Hajati n'aponywa ne Kabowa naye abaana bawala mbakubiriza tozaalira musajja nga tomanyi waabwe kubanga n'abatuwuliriza bangi okuzaala mala kutuuka waabwe wa musajja olukotegeka enteesa y'okuzaala olaba ozaalira bamuli asooka sikadi negeti n'aponya Kabowa